wadde nga hiti ogikubye naye ebikolwa byo ne bikuzzawa. Kati eriyo omuzadde nti ayinza ogamba nti Umar Mwanje ngenda muwa omwana wange naye Umar Mwanje njagala omwana wange ensonga zino ne zino sizimwagalamu saagala ziwulira. Kati oyo omwana y'omukwasaganya otya? Akati era omuzadde kati kuba obudde obusinga asobola okugamba nti olw'esande omwana wange asiiba waani kitegeeza olina omuteekako eriiso. Era abazadde abo omanyi kye mbakola mbagamba nti funa omuntu ajja n'omwana era bw'atumala okugira ye tujja mukugeresa mangu nga bwe ndabye oli tujja mukozesa mangu addeyo. Okitegeera oddeyo naye oba omuntu oyo gw'osindisa addeyo naye. Naye indasitule eno gye tulimu ejjudde obwenzi obutagambika, ejjudde obukaba obutagambika. Ze nkugambye naba waŋŋamba nti gwe weegattire emanju wa siteegi anti nze myaka emito gye waliko nze we nnakubira oluyimba lwa Kanyenye nga abayimbi bakyabalibwanga keeki. baali baba value winga. Yes, value. Kati ku mulembe guno munnange nno ne bw'oba muyimbi ogamba ku muwala n'akugaana era nakkuba n'ezzalawo ng'olina hiiti yo ate ne hiiti ogirina ogamba omuwala nti I love you. Yes. Ye nga kyekikuleetera okwogera kakati gwe gwani bwe nakutegedde ng'akumanyi ku mulembe guno. Omulembe guno abayimbi tebakyalina bitiibwa baabalabako nga musabiriza. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Mwebale nnyo mwena abatugoberera ku Magala TV Benwa MC nga bulijjo bwe nkugambye tukyali mu lugendo lwa Umar Mwanje ow'ekyejo. Olunaku olwaleero ku content ono leero njagala mwenna abali eyo muveeyo era nawo mwogere ku nsonga eno. Omusajja ayiribye endongo tukirize tugaane niwankubadde namubuuza emabegaka mu interviews enzize nkola nti kiki ofunye mu ndongo n'agezaako tulaga nti tayina naye ate waliwo ebimu byendabirako kuba yatugamba ayina manager ayina n'ekibiina Legacy Band abaye tugambe nti ebyo teyabijja mu ndongo yali alima. Kati tugenda kumanya ekituufu naye waliwo eyavuddeyo n'ayogera ku nsonga ze yayogerako nti waliwo yali awandiika music kati ate yeemulugunya mbu tebaamusasula era ayina etteeka ekkakali lyagenda obbasaako. Ekyo nakyo nkyakirinze kiri awo kugamba eyo story y'ensonga lwaki ngiwummuza tusooke tutereeze ekintu ekyo era bwe kinaba kyetaagisiza ngenda kuvaayo omusajja naye muleete ayogere lwaki bwe yamaze olaba interview eno Umar Mwanje gye yakoze ng'agamba nti omusajja yono none yatuwandikiranga music lwaki leero lwavuddeyo ng'amaze kulaba interview ya Mwanje. Sebo nsanyusa okukulaba omulundi omulala. Kale weewale kunkyazaako MC Benwa wano ku Magala TV. Etaggwako biwooma. Teggwako. Omanyi emboozi eri gye tubadde tutambuliramu nga twogera ku Revival Band olwaliro mbadde njagala sooke tugiwumuzemu waliwo ekirala ekyazuuse kyenja okuleeta. Njagala tutunuulire olugendo lwo oba engeri gye watandikamu ekyoza nti naye nange nsobola okuvaawo nenkola ekibiina ekyange nga be nali nabo mu Revival Band siri nabo. Ekirowoozo ekyo kifuna otya era amaanyi wabagajjawa? Ekirowoozo ekyo nakirina kuva dda nga bwe nakugamba nti ninamu element ekulembera. Olinamu naawe ey'obukulembeze naddala nti otandiseewo ekintu osobola okugayidinga banno bakulembera balaga ekyokkola era kyovudde olaba nagamba nti 2016 omukulu Pastor Igo Mugenzi yaddamu nampita ekawaala mpite bannange tuzeewo Revival era ne mbayita abasinga ne bajja era abannemerera ne mbakugamba ne batajja. So n'ekibiina kino ekya Legacy Band nalina ekirooto era ekyokkola bandi eyo kati kusooka kufuna kirowoozo kya ssomero
ti abayimbi abasinga kati bayimba nnyo CD ne ngamba kati nze bwe nkyusa ekintu kyange nga ntendeka abantu okuyimba live music era kyatandika Legacy Band yatandika nga ssomero 2023 etandise mu 2023 2023 ekyali nto nendowooza nti tugenda tutandika nga ssomero naye tutandika nno naani ekirowoozo nakifuna n'omukyalo oyo bamuyita Harriet Namuwaya gwe nayimba naye oluyimba lwani asinga obwenzi kakati ate eyakissa mu nkola ogenda ogera ku byempapula zikubisa biki omuwala oyo bamuyita Sophia Nakasujja bamuyita Sophie K muyimbi naye yali muzinyi w'amazina maganda naye ne mugaana okuyimba osobola era tumulikodingayo n'ayimbayo akayimba kamu kati ekibiina ne tutandika nga kiringa ssomero kyatandikirawa tutandikira Kawaala Kawaala awo ku Nema Island ne tutandika mpola nga muli basatu nga tutaddeyo obulango abayimbi batandise ekintu kino mukitandika muli bammeka officially ekirowoozo twakifuna na Harriet Namuwaya kati ne Sophie K ne yeegattako okukola ku byempapula sebe ekibiina kiri registered olwani CEO omutuufu nanyini kyo yenze gwe kateekamu ssente kavujjirizi ntandika kintu kiringa essomero tebavaayo nabo ne bawulira bubi omanyi muntu we mutandika ekintu abamu naye kati omuwaali Harriet Namuwaya naye kati oli omulala omuwala nga bw'omanyi nti laavu zikosezza nnyo ebibiina ebitone era ayina omulenzi awe gwe yafuna mulenzi n'amugamba nti ate wano woolinze bwe nkujjawo nkutwala kukisinga namugamba tugenda kukola bwetu ne bwetuti n'amutwala n'amuwabya era nti yamuwabya alayika kye yali asinga okwagala ate era senga muwulira ayinza okuba nga yali ayagala bufumbo manya abaana bamu babeera mu ndongo nga baze kwetega najja mu ndongo ng'abaze nti ono Malumwanje abeera ne Benwa n'ayita awo kakati abaana bwe bajja nga bawera bangi funa ekirowoozo nti kati bano abayize ngenda teekawo yali Legacy Live School kakati ngenda tukolera ddala Legacy Band obulango buno abaana bano obajjawa abaana baiva nanga TVs ez'enjawulo wateekanga ku mikutu ne bayiika kati mu kuyiika batandika okugira nti babaamu abayimanyi nnyo n'abatamanyi kati so abaayiganga nga batandika okumanja kiri ekyokupafominga kitegeera nange nenga ati kati katukolere eddala Legacy Band ekintu kino kyokola wali mu Revival Band kyaliyo gwe ekintu kino kyokola mu Revival Band bafunanga kaseera ne babasomesa Legacy Band twakolanga ekivulu kinaatera okubaayo ne tukolayo practice nga za wiiki naye kino kyakusomesa mu Revival Band mu Revival Band mwakolanga nga ekivulu kibalayo wiiki ne mukolamu rehearsal zaawe ntonotono naye ate kino kyaddeire ffe tusomesa buli lwa Sande buli Sande mube musomesa Sande tusomesa kakati so kati bandi netandikira awo mpola bwe tumale kutandika mpola twatandika kuwaniriza ku bayimbi ab'enjawulo twayanirizaako ku Ssekabira Nanfuka yayimba Nanfuka n'akolako naffe Mukaabya yakolako naffe yaliko mu kibiina kyammwe si kibiina oba ssomero si kibiina naye nga yaliko mu ssomero atuwerekera si ssomero yali musomesa kagamba yali omu ku bagayidinga abaana adde ngamba ati ate kakati taata wange naye yajja n'abaako ne byayiga kakati ngenda ngamba naye sisobola kukola na Madiina ono Madiina ngajja nga naye tutandika okukola naye ng'afuuka wa Legacy Band Legacy Band olw'okuba nti Madiina nalaba nga ye ng'akyetwalanga mu Cuba mu kibiina naye ne mukola ki ne muyimiriza kati nensigala nga nkola ne kapo jjukira kapo ali signed ewa David Lutalo in fact ne gundi naye nalaba gyali naye
n'oyo muzeeyi Mukaabya ne Mukaabya kati ng'ate Kapona yagamba eri ndi mu kibiina kiri kati eno njijjayo kukola ki kukuba kicuba bwe tuba tukoze shows abaawo kati era ndowooza Kapo gwe tubadde tusinga okukola naye mu shows ezisinga obungi kakati ne kibanga ekibiina bwe kityo kigenda kuweza buweza myaka emeka naye omukisa gwe tuyina nti mu myaka ebiri tuguliddemu ebyuma ebya live ffe twatandikira ku buzindaalo 2 awo we neebuuliza ofunye ekirowoozo ekigamba nti ngenda kukola legacy band nga sirina tolinawo kintu na kimu ogenza oligestalinze kuba bw'oba oligestalinga tebakubuuza ebintu ebyo gwoba oligestalinga linnya ngenda nfunye ekirowoozo nti ngenda kukola omudaala gwa chapati bo tebagaana kuwandiisa kobe nga tonnagula ŋŋano kati abaana bano obamatiza otya ng'oli ku buzindaalo 2 abaana bwe bajjanga jjukira abaana abasinga tebamanyi kuyimba live mu Uganda kati basanyukira nnyo ekyo ekya CD oteekamu muli flash endongo n'ennyimba ne tuzina era abasinga balowooza nti bakoze bandi nga bakola ebyo naye eyo teyali bandi nange ekyamazima nali neetetenkanya buki bwetetenkanya ndabye muzeeyi Ssekidaawo nga waali bamu ku basajja benzikiriza baaba kati abantu b'olina bonna mbamanyi nemugati gwe tuula wali twera kuba ndongo oyo ayina buli kimu kyonna akimanyi kakati obuzindaalo tubupangisa naye tugamba lwaki tetugula obwaffe tutandika akabbo mu bayimbi bennyini abaana bennyini oba abayimbi betuyigiriza aleeseyo 3 buli lwa Sande nga tusondayo nga tuweza emitwalo gyaffe gyali 7 nga tugula obuzindaalo bwaffe obutandikirwako bwe twava ku buzindaalo mu 2024 ne tugula ebyuma ebya live ebyo byolaba olwo obigatta otya oba katugeze olina manager manager ajja atya okubeera mu gundi eno oba kino ekirowoozo kikyo gwe nga gwe kino ekirowoozo kyange akifuna atya ng'okikola kakati manager wange nasayininga naye mu 2017 naye mufuna ntya mba nino sente zange maze okuwaako bano ab'amativi amalala nkubye oluyimba awo baluyita njigiriza bwe bazina polokoto lwe mmanye nti mu mutima onjagala ne mmuyita ne mugamba nti waliwo tivi emu ennemeredde naye njagala onkulembere tugendeyo ontwali nga n'akasente nninawo ziri endala nziwadde naye eri ennemesezza nagamba kale nja kuwerekerako atugenda ng'ayina okumpeerayo sente ezo kati bwe yaziwaayo enkeera n'afuna ekirowoozo ky'okusayininga nti senga mbeera n'ono omuki omuyimbi ne tubiyisa mu bwangu ne tugenda ne tubaako bye tusayininga ne tukola tutya naye yes nga amanejinze ng'omuntu nze individual talina kibiina kati tuba tutuuka mu 2019 mugamba omuyimbi omumanejinga obulungi kyetaaga nga ayinako ekibiina waga nti kino naddala nga ffe abayimba band music nga ye ekibiina kyaviiramu nagamba nti kanisa yange bagiyita Godzilling Tower kati tukoleyo ekibiina kye bayita Tower Entertainment ne tukola naye nga kisingibwa ku kyaki nga bwolaba ekya pasita ega bwe kyabeesinga ngaawo kati tujja tutambuzaako ku ekyo naye nga bw'omanyi nti ebya kyaki biba birala gwe olina by'oba olowooza ate n'ekkanisa nga byesittala naki n'ekkanisa oganda yaka tukole kana ako temujja kayimbira wano ku kkanisa no musingi gwa kkanisa so kwe kufuna ekirowoozo nange ekikola legacy band naye nga namugamba
nti Legacy Band eno egenda kuba esomesa bayimbi era akimanyi bulungi nti esomesa bayimbi kuyimba live music era kyova olaba ng'olw'Essande luno era yandeka nemba byange naye ate olw'Essande akagari kaali omusumba ate nga manager nandirowoozezza nti oba olina okubeera naye. Yes, naye anti kati ekyenjawulo ekiri ku ekyo nti nze ndi musiraamu ate ye musumba. Kati Sande njirika n'asumba abantu nange nembeera mu bya music wantu. Oli musiraamu ye musumba mulokole. Mu budde bw'omaze naye tofunanga kirowoozo kigamba naye omusajja ono okusinziira ku ngeri gye yeeyisaamu wanjawuloko n'abalala benzize ndaba mu kyaki ye nandibadde ntwala obuvunaanyizibwa bwe buti. Mu kyaki siyinza kuga nti nyinza twala buvunaanyizibwa bwe buti. Ujjako waliwo olwaba ategeseeyo saavisi ez'amaanyi nampita nenyimbira. Ogendanga muyimbi. Yes. Naye ogamba nti nzanye paati eno oba eno oba eno siina. Kale katugeze ofulumiza oluyimba lwa kyaki ng'osuuta kyaki. Nga nsuuta kyaki ebyo byonna nabikolako. Ebyo byonna nabikolako. Tuline Umaru Mwanje atandise Legacy Band. Legacy Band esomesa music. Esomesa okuyimba. N'ebivuga babisomesa. Bw'obanga oli weetaaga okuyiga okuba ebivuga buli kimu kyonna weekiri bwe jangu buzi ndabye bakolera training wano ku Vox nankulabye. So jangu obeegatteko osobola okuba nga amaloboozi basomesa engeri gy'osobola okuyimbira ku live. Abayimbi bangi be tulabye ababonyebonye n'okuyimbira ku live. Naye ng'alina ennyimba nnungi naye nga live tagiyimbirangako. So ojja kujja wano eno olaba omukulu ono buli lwa Sande babeera wano ku Vox. Buzibu ki bw'owakasanga naddala mu bantu bano be wali obaddeko nabo? Be nali mbaddeko nabo. Kale katugeze nti bantu ki be wali oguziza ekirowoozo kino ekya Legacy Band nga weetaaga bakuyambemu nga wali obaddeko nabo? Yali ndowooza Madiina. Naye Madiina yamala najja. Naye ndowooza Madiina yali ayagalira kusigala ng'alinga mu Cuba. Ate nga nali njagala muntu annyikira mu ki. Kati omuntu omulala gwe nali njagala ajje yali Bena Namisinga. Bena Namisinga ate nekisangibwa ng'ayina era bandi gy'alimu ekubira sayidi zeeyo Munyonyo. Kati oyo nannemesezaawo. Kati Ndugga ayina ekibiina kye ekya Baamu. Kakati eyalibadde mukwano gwange nduze era ye nakolako naye naye kati taliiwo ali mu Amerika. Kati awo abasigadde buli omu yasaasaana bibye bano abalala okitegeera naye nga bakiwulira ti omusajja yatandika asangibwa. Abaana bano abayimbi b'oyina ani abawandiikira music production okikola otya zini sente ezirikodinga kuba ebibiina ebiseera ebisinga ekyo ekintu kikulu nnyo. Omwana asobola okujja mu kibiina n'amalamu emyaka 5 nga tawulikise talinye ku stage. Kituufu. Ekintu ekyo kitera okutiisa abayimbi abamu okujoininga bands. So kati ewuwo kiri kitya? Kakati ewange abayimbi ndi muwandiisi naye nina omwami oyo Fred the writer. Era tukola naye ajja n'awandiika era mulimu ennyimba ezimu nga ye yaziwandiika. Waliwo omwami omulala bamuyita Adamuzi naye muwandiisi. Kati ennyimba ezo tumala ziwulirira sofa waliwo era abalikodinze mu bbanga eryo bandi lyemaze nga balina audio zaabwe nga ne video bazikoze okitegeera. Kati nga music oyo tujja kutuula olumutukaneka kati tutandika mopushinga kumuteeka mu baki naye ekisinga tumalamu amaanyi ti abayimbi nze manyi sikiririza mu kusayininga muyimbi naye abayimbi beeganza ne bagenda bo benyininyini beegira kibiina kino nga kwewasa toyina mateeka kweyagala etteeka eryo tewaliteekawo omwana talina kugamba kigambo munne
etteeka amateeka twagasooka kakati abamu ku betwaliisa nalwo nagambye yakola empapula omulenzi yajja n'amutwala omu ku baabaga amateeka n'awandiika gwe basitukiramu bano abalenzi ssebo bajoozi bw'ajja ayagalira ddala bano abali waggulu bano abali mu kintu kakati najja era teri kinkosezza oba oli awo n'alibadde nga tusingako wano we tuli naye buli ageramu bw'ati nga wabaawo omulenzi amulimba ngo yamutwala buli ageramu bw'ati love affairs kakati ate zazze neeno kuba enkulembera nabo zibalagayiza bati kakati ogenda okutunuulira ng'omusingi ogw'okuteeka ssente kyova ya pasita Yiga yakyogerako edda mu practice n'agamba nti omukyalo muteekamu ssente zo muwase oba mwagale ekintu kino gwateekamu ssente mu baana bano omwana wamala okujoyininga legasi bwajoyininga ng'ayimba bulungi nina okuteekamu effort yange yonna ndabe nga ati muwandiikira olina omukolera production olina omupromotinga video bulango ng'obwo omuteekamu omanyi promotions nnyingi n'omuteeka ku posita nti omutadde ka billboard omutadde kuki ezo zonna promotion naye oba wakamuwanikayo bwoti abanga ajja obanga gwaga nti bannange kakati awo tulabika tuli ku mulamwa wali weebuuzizaako ku badirekita b'ebibiina ebyenjawulo ebiwangadde batya bwe bakikola mu ngeri y'abaana abo kuba nali mbaddeko ewa Jofule andaga nti era nakati abaana abo yadde ekibiina alaga nti yakivaako nakati abaana bagamba omusajja oyo yatukuuma ebyaddala maama Irene tetumunenya taata sebo taata nga boogera engeri gye babawangamu kino ekigambo kimwe mu Sibbenwa weewalenga nnyo abagamba taata mu kamera papa era munnange ffe wooligwa bwe tuligwa baliyimba kompuliitire ekyo nkugambye mazima abayimbi balimba pasita Yiga tiffe weetuli kati kankubuulireyo ekigambo kino si buli agamba nti wooligwa wendigwa nti aligwawo olaba lwaki njogedde ekintu ekyo nti waliwo akaseera kobeera n'abaana bo n'otuula nga tetuli ku kya music nga ogenda babuulira entertainment kuba kati gwe bakusama ekitiibwa lwa nsonga bakimanyi omanyi era obaagaliza waliwo akaseera k'otuuka nogaa nti leero abaana bange tugenda kwogera ku nsonga zino nezino eziremesezza ezisobola okulemesa omuntu yenna gwe tofuna akaseera ako n'obabuulirirako oba kansolinga eyo ne bw'obabuulirira okumala emyaka 5 tebayiga nga n'obagamba nti ebirala byonna mbijjeewo kati ngenda babuulirira nga bubuulirizi omuyimbi ali bw'ati omuyimbi ye ategeera ekintu kimu microphone oba amanyi oba tamanyi era bw'omumma okuyimba ng'atandika okukuwalana bino by'omugamba nti bannange ebiba bwebiti ne bwebiti aga nti ebyo byammwe bino byakyuka naye ate ne beerabira nti okuyimba tekukyukanga osobola okuba hiiti n'ekuwanika bati kalakitaazi zo era ne zikusuula byokola ne bikusuula wadde nga hiiti ogikubye naye ebikolwa byo ne bikuzzawa kati eriyo omuzadde nti ayinza okugamba nti Umaru Mwanje ngenda muwa omwana wange naye Umaru Mwanje njagala omwana wange ensonga zino ne zino sizimwagalamu saagala ziwulira kati oyo omwana y'omukwasaganya otya akati era omuzadde kati kuba obudde obusinga asobola okugamba nti olw'Esande omwana wange asiiba waani kitegeeza olina omuteekako eriiso era abazadde abo manyi kyembakola bagamba nti funa omuntu ajja n'omwana era bwatumala okugira ye tujja mukugirisa mangu nga bwenda byoli tujja mukozesa mangu addeyo okitegeera oddeyo naye oba omuntu oyo gw'osindisa addeyo naye industry eno gye tulimu
ejjudde obwenzi obutagambika, ejjudde obukaba obutagambika. Nze nkugambye Aba waŋŋamba nti gwe weegattire emanju wa siteegi anti nze mu myaka emito gye waliko. Yes, nze we nnakubira oluyimba lwa Kanyenye nga abayimbi bakyabalibwanga keeki. Baali baba value winga. Yes, value. Kati ku mulembe guno munnange nno ne bw'oba muyimbi ogamba ku muwala n'akugaana era nakkuba n'ezzalawo ng'olina hiiti yo ate ne hiiti ogirina ogamba omuwala nti I love you. Yes. Ye nga kye kikuleetera okwogera kakati gwe gwani gwe nakutegedde ng'akumanyi ku mulembe guno. Omulembe guno abayimbi tebakyalina bitiibwa. Baabalabako nga musabiriza, baabalaba nga mukaaba akawunga mu kkubi, babalaba enkya n'eggulu. Bw'atakulabye naakulabye akulabye ekasubi akulabye makirena babamanyi n'oba used nnyo eri abantu n'oba ng'era oli wa bulijjo. Kati oli ejja n'akugamba nti kyanjawulo ky'oyo kyalina nduuza linnya lyokka nga ne ssente olaba akusinga olaba ate nga kituufu. Yes. Kati eyo y'embeera eriwo. Naye kati tuzze wali w'obadde ogambira nti abayimbi bano ogenda bateekako maanyi ki? Abayimbi bano naali bataddeko amaanyi, naye nkugambye nti omuyimbi teriyo muyimbi asinga Peetero bukkiriza, naye ne Peetero yeegaana Yesu. Okategedde ako. Teriyo muyimbi asinga Peetero bukkiriza, naye bwe baakuba Yesu Peetero yagamba simumanyi. Amwegaana. Kakati abayimbi banajja n'alayira nze ŋŋenda kubeerawo ebbanga lyange lyonna, nze era wendi nkolera kino ne kino ne kino ne kino. Naye omuyimbi kamuyimbi ali bw'ati aba kyamukeetedi ne bw'omuteeka obutesi ku siteegi ebitala ne bamukubira enduulu abantu 6 n'obugalo. Enkeera aba ayagala kuyisaamu ggaali. Kyovudde olaba nga Pastor Yiga yagamba okuba security omuwala mu promoting nga ye girlfriend byonna obikole. Ekyo yali akikola. Ekituufu oba yakikola simunenya ani atakikoze. Mpaayo manager anti njagala bwe babaayo mu Uganda. Nina manager Kayemba. Aho ojja kumenyerayo nga 3 era ojja menya 3. Bamanager we bali bali abantu balamu naawe mwoli okitegeera ekintu ekyo muwera lozolabye bakunoonya buki kubanga gwoteekamu obukadde bwo MC Benwa n'oteekamu wali obukadde bwo 10 kale katugambe 9 ne nange na managingako omuyimbi era saali na mpisa mbi tuwera ab'emitima emirungi obukadde 8 n'otegeka ne show sente z'osuubira zijjiramu awo kale ne bamuguze sente z'osobola zijjiramu awo boyfriend Kabonge yaga tolinnyayo n'amujja ku mulamwa n'amugamba oyo byategekako show ku Big Zone omuwala Pastor Bright oyo yali amumanaginga amutaddemu obusente bwakoze atya ku show yennyini kwe twamukubirira nti munaye jangu wategedde tuyina show omuwala yatugamba nze ndi wa mulenzi wange ng'ali mu kifuba yali mu kifuba boyfriend anti kiraka abayimbi bano temubasasula manager amaanyi kiraka abayimbi bano abamu temubasasula ne bw'oba omusasula tozanyisa kintu boyfriend nze nina muno omuwala boyfriend yamukyusizza buli kimu yakyusiza obulamu bwe si bulamu ye yalabye nga laavu oli gye yamuwadde esinga mwe gye mumuwa esinga ensi yonna kyenvudde nkugamba nti gwe manager tonyumya nga boyfriend ayogedde ogenda ne buno obukadde 8 bw'omutaddemu si nsonga kwoli omwana amuba mu kifuba kati kulega Sebbandi omuzadde alina omwana we
oyogedde ku nsonga eyo nti obwenzi buli mu bibiina obwenzi buli mu bayimbi kati omuzadde ali eyo atulaba ayina omwana we nga amwagaliza ekintu ekyo awuwo amagezi gensobola okuwa omuzadde atwala omwana we mu bintu bino ebya music entertainment biki beera ng'otambula nina omwana wano bamuyita Nana jjajjaawo atambula naye buli wamu atambula naye buli netulaga ne ku show zonna ekyo kiina kye kitaasanga omwana ye ng'omutima gwe nga ku mulembe guno gwe tuli anti nkugambye nti era kamunye bwagwa mu nkoko zo nga toliiwo Benwa kati n'enkulu agitwala okitegeera naye jjajja bw'abeerabeerako awo omwana ono afunamu okuki omulimu gw'okuyimba gujjuddemu obuseegu obutagambika gujjuddemu obuseegu obutagambika kubanga abayimbi jjukira omulimu gwaffe guba gwakuyimba guli easy si gwakumenyeka era bw'osasanga batamiivu nnyo abatanywa ate bo benzi nnyo abatanywa benzi nnyo bagamba mu bwa idol bwange buno nkolemu ki kati nkole ki omuyimbi ayagala nnyo okulaba nga ayinago omuntu amuliwa si bakulu si bato kitunuulire era kinoonyerezeeko omulimu gw'abadongo banywa ate benda kyova olaba nze mu kutandika okuyimba maama yaŋŋamba nti abayimbi bafa siriimu abayimbi siriimu yabaseesa nnyo 97 abamanyifu bonna twajja mu 2012 maama yaŋŋamba nti oyingidde siriimu omwana agenze kufa kati nagenda nange okuyingira nga nkimanyi nga ne lisiti y'abafudde siriimu abandaze gundi 97 omwaka gwatwala abayimbi naye lwaki lwakwegatta olw'ensonga tebaba na byakkola ate babeera n'olukalala lw'abakazi bangi ababeegomba yes kakati obudde bwabwe obusinga kuba kunywa n'abakyala kakati omuyimbi omwana wange ali eyo muto nze ajja ewange ng'omuleeta mulegase muleetereko omuntu omukulu tumusomese kye tumusomesa era oyo omukulu amuzzeeyo okuggyako ng'omwana oyo atuuse emyaka egyetegeerera gwe nga gwe osinga kulisiivinga bantu ba myaka emeka kubanga eriyo ayinza okugamba nze ekibiina kyange ntandikira ku myaka bwegiti mpaka wano mulimu abantu abatagololwa nga tasobola tereera ddoboozi naye mbaddemu n'ow'omusanvu era ng'ajja ne maama we emyaka 7 bamuyita Rebeka ninamu akawala kajja ako nno nze nakeesomesereza kaava mu bwawusigaala eyo kato ne kagamba siina ssente kajja na ssente ze registeringa zokka kagamba siina ssente mbadde mu nju naye nalabye akalango kati njagala nze munfuule abakolera emirimu gyonna nze muntendeka okukola ki muntendeka okuyimba era akawala tukajjeeyo kajja tekayina kyekamanyi naye kati tukajjeeyo bakayita Queen Sharifa kati kayimbira ddala ku stage ne bwe tuba tugenze ku shows ezimu tetukaleka kati ako kali myaka 16 kajja ka myaka 14 waliwo oyo Nana gwe nkugambye nti oyajja ne jjajjaawe we tulaga jjajjaawe ninabo abayimbi abendabyemu abakulukulu kati abo bayiga oba nabo bayimbi bajja nabo nga tebamanyi kati bayiga be bakaddidde mu bandi emyaka 2 aba akaddiye kuba oba yalaba nga mwe mulina waaka kati be baliwo abo naye nga nabo bajjanga bayizi okusinga bandi ne badde eyanereza nnyo omuntu ayina kyayagala okugattibwako naye ono ate eyagira edda tetulina buzibu naye ne bwatajja abaana bano baperforminga buli gye mulaga oba just mulina akaseera kemutuganiga kati ono atuuse okuperforminga tulina akaseera tuga nti oyo atuuse okuperforminga kati waliwo gye twayimbye naye era twasonsuddemu tugaba bano be bagenda oyimba mwe mujja kubaawo mulabe bannammwe naye nga bali kati be batuuse mu sseerikola ki eriyimba
ali ku Magala TV bannaye ndowooza papa katusiibule naye bwe tunaaba tukomyewo mu sheddako njagala twogere ku kyensasula ku kyensasula ddala abaana abali mu bibiina wavaayo n'otugamba nti abayimbi abayimbira mu bibiina be bamu ku bayimbi abasinga osasulwa ssente entono so ku sheddako ogenda tunnyonnyola gwewuwo obasasula otya ne bagenda nga bamativu ne baba nga bakola emirimu nsaba otusiibula awo tujja otutandikira banange abalabi ba Magala TV mwebale nnyo okutulaba mwebale otugoberera mwebale okuwenywereza ku TV Magala TV ne mugamba nti bano be batuwawaako owaddala ffe tetulimba ate tetusaakiriza bwe tukyala bakyaza omuntu tayagala bano tebaagala muntu abalimba kyova olaba nze mbabulira fact by the way nange nina studio abagita Pick Beats so nandyetaaze ne mumpagira studio eri wane namuŋŋoona ku Luyinja ataawe eri nawaka so kati mbadde nsaba tuto omukaggo nange njagala kumpagira tetuwali buzibu abayimbi ffe tubalina wano era abaagala olikodinga kumpi ffe tetusobola mmala mwezi nga tewali muyimbi atalikodinze so njagala tukole endagaano nga tuvudde mu kamera ompa abayimbi Pick Beats tulina muŋŋoona okuliraana National Housing empya tulina studio matiri bonna muleete abayimbi mujje tukole music omulungi ba producer we bali abalungi ddala mu mwezi ogwokuna era tulina enteekateeka ezironshinga Enel Media erimu radio ne TV so era nze omu ku CEO ow'ekintu ekyo era abayimbi mwena anja basaba mujje nga tugulawo omukutu ogenda promotinga ekintu kyammwe mbadde Benwa MC nga ndine Umaru Mwanje Legacy Band esomesa buli kintu kyonna ky'omanyi ekikwatagana ne entertainment batandikira ku kivuga batandikira ku maloboozi badda mu promotion kwegamba omwana bamutandikako muto ate tebakugaana singa obanga ofunye omukisa nga oyiseemu tebakuteekako tteeka likugaana biri abamanager be bateeka ne bagamba ono omwana musayiningisize endagaano ya myaka 10 okitegeera ne bakufiirako omwana wamala okuyiga ng'ensi emutegedde era babaako n'akalagaano ke bakola omwana ne bamutta mirembe kuba bali basomesa Legacy Band abeera Benwa MC ndowooza ku Magala TV kokka kogenda okundaba. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.